Bolidi kikibe kiweeri Mukama Katonda kati gogezaako okuyinza Mukama Katonda ng'otaddewo amaanyi go nga ggwe bodde unabina ssente unabina bibaawo buli kimu ate Mukama Katonda aba agambye nti gwe kutadde abakoze ki niyo muwulira muti okuba nga alien skin ali waati twabisuubira mpozi kati twaba batabitegeera wakati ng'ekintu abantu balabanga ekipya ate kunze kiba kikadde mba nkitegeera kubanza alien skin omuntu manyi tosobola tegeera muntu gw'otagoberera era nebyabayimba tosobola tegeera kubanza ina omukazi gwe nali ntudde naye nga mugamba nowulira genda wa mukulu tuyenke family alien skin nangamba yakuba kasi kyaddenja nze nebyayimba sibitegeera nomugamba tosobola kutegeera kintu muntu nga tumugoberedde kati ffe tukola ki mumugoberera kati nno kankubuuseemu nakati kati nno getokunti okategeeza kati nno oteekawo ekivuno nga n'omubanda tomutaddeeko nolowooza ate okola tokola kati yaliko ne bagamba nti bonna bagenzi ate ono omusajja yakola ensobi yalumba omusajja kibeeku kigwanyi azole yekibeeku kyo kiyagamba yakugamba nti age sirina nakijjako nga ndaba nga n'omubanda afuye nemusegeza bonna yakiwulira ate omubanda oyo mugezi n'ekimu ekyekumi alabika akiba bukyaki wabula oba ekimu ekyekumi yemikusoba soja nange mpawo naye basituuse esoyo n'omwana mugamba twalira Katonda mateeka nezaaka era sebo muwozi yawooza naye yawulira obukulu nga nzi yalinnya omuti kuvuge mumpi ate nga ayagala omulaba naye wakyaga aganye sebo gendeera nda n'okuba Pallaso abadde agenderako era Pallaso bamuggyeko ne ku lisiti tagenda performinga kakati takyakuba abantu beetaaga kitunda mubanda yaliko takyakuba wakati gwokola ekintu n'ebintu kale n'ebintu by'obozze ng'okola waliwo ebintu ebituuka nga bitandise oyimukaaga Pallaso ayimba bulungi nnyo nyumba ze zinnumira ngaffe wakati ono ekyaffe ekiri mu ggeto ngaffe olumba tukuleka n'obalansi ng'ekyo nekitundu tukinyumira ate obugamba nti ate ovudde ate otandise okuyimbamu ekibako obulungi ate oba olungi awo ate enkambi zonna gwanga mujja oba okoze eki oba otuyise naye kati ekyo kiina era kyekiraga kuba n'abasajja baba balaba buli kimu kyonna minzaani kati abasajja baziteekako onaani kati geraba minzaani kati gwembuulira kati gwoba opima bwotoola sawa zino nani alien ne Pallaso kati aliwa kati minzaani zigeze kati sawa zino gwatambulira ku music bodi musajja ku international level nawuli kati ono abaani ate oli tukatulabe ono byati minzaani eri ono sijja kwogera tonkubisa katumalirize bannange soko basome namba bonna bakusa kuba bakwagadde basome banjagadde enamba nandibadde nnyetaaga okugibawa naye lindako maloko okulamuko ne basojja bange beekolera beetwala bakati ebintu byakobereramu namba tuzigaba nofuna tolina kusumbulwa kati ate engeri nayingiramuko kati n'ebintu ebingi namba nkyalindako komanda wange ogiga abasajja njagibagabo n'abanjagala njagibawa budde bwayo nga baludde okulaba ate nakuzibwa newamba mukolisanya ina y'amaanyi kati mba nakalefu nawo nakaba muli alien skin ate munangi netujja netubuukwamu omulongo ngera omanyi mu Buganda wano wasiwa eno mu balongo ate kato tubeera mu kukungubaga obwesiti ekyawaggulu kyokola omusajja yali wamaanyi nnyo okugamba nti atubadde ennaku 7 katulagala era n'abalongo ate kyawa nnyo n'abantu otegeera nti abalongo tuzitowamuko okukyepesa abantu baali batulabanga ebyo batulowooza tulinga bonga naye nakyo naye simanyi mbu simanya mbu tebabateekayo ng'enjuba tennagira kituufu abantu abamu ebitegeera bunga tebabigoberera nga ono mubuwanga omulungi yabawanjawulo kwanza olunaku nasooka okuddayo pakakasa mu kituufu abantu olunaku tuli banjawulo so baali bagenda okummala ku myaka banziramu paati ey'okubiri ne bampemulamu ogwokubiri kati bagenda okumpemulamu ogwokubiri ng'ate enkuze nalabeka nti ebintu bya ddala sebe ekiwuka kitambulira dda nga tekinawo kirabe kivudde so tekikkirizibwa ekyo kyo mateeka tebalina kuteekayo enjuba tennagwa ebya serious olwensonga ffe tetwokyebwa kumusana oguwayo ogwo omusana ogusemberera ngaoyibona guba mubi kaka ningaffe abasoma sayansi ezeno mu balongo era kitulaga nti enzikiza ate oba obutikidde nnyingi nyo oba ogenda gattako n'eri ate mu bulongo niwaffe kibadde kikkirizibwa lwaki ekintu kyawanvanya ensonga ezo inaaba nfunyemu ku budde nja kikunyonyola kubazza ensonga z'obwobuwangwa waneno nga ziyanjama kusooka kufuna permission lwawayisa abasajja kabaka mu Buganda sebo twogera mu Buganda sebo olina okubanga kabaka akitegeddeko
Kufiirwa ku gwennyini okwa Anko Kato Mukama mumuze mirembe. Musajja wa Katonda Aloysius Pastor Bujingo yawaayo $5,000,000 ku Ngamabugo ne musajja waffe wa Nuupu President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'awaayo akakadde nga tetunnagenda ku kya Bujingo. Amabugo gano geetaaga googera ku kazindaalo kyaliwo edda. Ebintu ebyedda byali nga byadda. Kibula bagamba nti neekuba mu kugaba nti ogabisiza omukono guno wewalanganya ate guno okutuulangayo. So kati ekintu ekyaliwo edda amabugo tebagoogeranga. Already tekyali kintu nnyo kya ssanyu, tekyali nnyo kintu kyakubanga kwemuuliramu, kintu tekyali nga kintu kyakuba nti eringa bonanza nti gundi afudde ffenna tugembu no buli omu alina okuwulira kibeyo kuba kati ebanga ndowooza embaga y'omuntu ebeesembayo ndowooza ebanga embaga ebeesembyo so tekyetaaga tigireeteramu nnyo kinyumo kusaagirira okwo kuba omuntu aba atudde kyabasobodde kati Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert ekyo kyeyasobola okutuula sikatala tekitegeeza munno era mbu yali mwavu nnyo okutoola akakadde. Tekitegeeza nti nno yali mwavu okutoola akakadde olw'ensonga nti buli omu alina engeri gy'ababaliramu ebintu ebyo ebyokufa kati era kituuka nkikuuzeemu sojja ekintu ekyokufa kiki ekintu ekibeerawo nti nno omuntu aba akodde purogulaamu nti nno nsensevinga akasente entereke nti olwokuba kati oli bw'aba afudde nzegera kati kampeeyo $1,000,000 nga 15,000 nedda kubeera olwedde n'okwata $1,000,000 n'oziwaayo era ye tagenda aba tagenda kukola ki aba tagenda kukola so akuba abantu abamu kati ngaabo Pastor Bujingo era eyaddala ate okubeera kale ebintu twabimanyiira avaavaako ebiseera bye bisinga abamu n'ebintu byayogera ate agenda n'ayogera nga bikiri ate ebita n'ayonoonamu ebintu endowooza muzze mubiraba madamu so ye muntu kale nze nasigala owulira nti omuntu ali musajja musabisi era endiga zazina ne ku weekend awo nalaba yatandika n'oleetamu ab'amagye awo nalaba nabalaba nange abakuba balimu okuba bonna bakoze so muntu mulungi nga ye ne kale ebintu ebimu waliwo ebintu ebimu nga si katala bw'oba okutte kwanawulira yaleeta oba ssente yaleeta ssente bazaalimeka $5,000,000 eyasabisa n'omugenzi yaleeta $5,000,000 kuye kigamba mb'oleese $5,000,000 mbw ate oyina nyinza obba weegaganula bakulabe kwolwo olunaku nti naawe weesibye ekisa kuba bamubagamba Katolwama yali kyaliwe ni lwaki Katolwama eyasabira okugenda mu ddwaliro omutima Pastor Bujingo teyavaayo waki abantu baganya okwefuula abagezi nnyo mu kufa kati kino kankigambe no yankitereeze bakitegeere bannaaye tubakooye abalinze omuntu ng'amaze okutegula ne mulaga ennyo amaanyi gammwe kubanga kakati okikuluusaamu kati huyo omusajja yali ayagala mujjanjaba n'amazima ga Katonda mugulunzi nali kukufiirwa nga nkulaba nga ndaba ssente enjereerezi $10,000,000 tebajja yamba musajja nga omuntu waba afunye ekizibu ng'ekyo amazima ga Katonda mugulu lwaki tezaaliwo paka kati abasinga babadde bategeredde Katolubwama kikyabadde azitowa omuntu ebiseera ebisinga omala okufa batandika otegeera mbu kati olaba nze nno nina engeri gyempanikamu ebbango lyange yatandika okuba nga kati nyinza siseyogeddeko nyinza obba nzikiddemu anino sade sekendi ogenda otandika owulira abatandika okweyogeza kyeno ekibanda abadde ejjuwa abadde alabayo atadde mugezi badde owulira we basamiriyo ebintu ebyekidongo naye nga bambi byokuba osobola n'omusana n'omugamba nti sojja siteredde mu mbeera bweti naye ntaasaamu nti abwe siinamu ate nze ndina bubi kyokka omala okufa nga sojja aleeta obusente naleetayo simanyi ne baleetayo kakati ndowooza bimbeera kati nange ngenda kugamba nti babadde tetusobola kuluzinga musajja waffe Katolubwama kuba ebyaddala abadde eggwanga ddamba singa ssente ezo zebateekawo okiwulira ndowooza era ate yali mugezi kuba yali abamanyi ye yagezaako okubanga emirandira agiteekeyo wantu agenda asima so ebyo ebintu byebatijjisa ebyo ebiseera ebisinga biba bibi wete tuba mu kwepima kati omusajja waba yasobodde okuteekayo ako akasente ke yataddeyo alina ebyokulabirira kati waba aleese $1,000,000 gw'oleese 5 yaleeta 10 zigendewa kati ojawuza amawulire gajja bba gatambudde gaganaatera okujja nga bagamba nti n'amavugo ga Katolubwama abaana bakola ki
bakaaba kati ebyo byonna mu bisuubiro kuba bigenda kujja kati omusajja tebannabiraba kati omusajja wabaagaleese ye agakwasaani ye gwagawadde agenda gatwalawa ye gyagatudde gagenda kutuukayo ebyo ebintu byonna omuntu aba agenze ebisinga okiwulira ndowooza so ebintu ebimu tubirikira ate ku balala basigaddewo okutambuza ekintu kyaffe naye nga Bujingo kasita waffe tukwagala nnyo ebintu ebimu jjungulula mutuge tolengeza nnyo amagogo tebagalengeza wano mu Buganda ate naye Ssaabasajja Kabaka munnaye tusonyiwe musajja waffe yakoze ensobi wano munnaye ali Ssaabasajja waffe yatukuza akimanyi era nga tukimanyi wano mu Buganda waliwo ebintu byatalengeza bibabikkako obubisi naye awo tyamusonyiwa nga tumaliriza musajjawo Alien Skin abadde alina performing e London ate walabisa n'ogamba kibanda alimalayo kati olw'ensonga ekibako kyali nti omusajja oyo era nga bwe yagamba nti kali akasajja ke katutambula wanagenda in fact Alien Skin yakolako yakubako akalamu okugenda ku wa Pallaso ono yali tanateekawo ki tanateekawo kituufu akabaka ako boy nange naye sinakalamu kabidio nange nakatunumba ebyaddala ateeka bimamu kati omusajja kituufu yakubira ffe wano kati bali bwe bagamba nti era nga bwe yabagambye omusajja twamukuba twakikuba ebyokwetonda ffe nga tetubyetaaga justice ekiwulira naye nga embeera muwangudde kale saa zino Alien Skin yayogera bakibandamu muliko tuliko era neggeto zonna zizuukusiza dda zonna kubate abaana ebisa ebisinga babadde beetya ese ebisinga abaana tugerayo mu ggeto tuba ne ati abayiya tugabuuza kuko abasajja bwe batulaba ennyo tubabeera wekwaffe tetwambala obundi matayi kusiba bulago bagamba nti abo tebalimuka ati konna naye ng'ebyaddala omubanda ye waaba atudde agezaako okwesobola ebintu ebisinga naffe obudde obupanga ekintu paka kati kankugambe mu kino nnyimba 38 myaka 27 nnaku 3 ate najjuza nga abasajja bonna babatadde nti ate nga genawulirako eriko nalabako komanda Buchamani nga ali eri ewa Pallaso nga gamba abanange kikadde kiri ekikiriya ne bane tumulabisa mujjeko nene buva ku biro kulabisa nnyo ate bangamba balamu ewa Pallaso yatikka abantu ab'obwereere kakati olaba byo byonna ng'ozeeyo biraba batikka olw'ensonga kati waliwo ekintu ekisinga wotuuka nga erinnya litandisa okuba nga likola ki nga ligenda lyetema kati ate erinnya bwe lutandika obbanga olikaka bwe bisinga ekintu kiba kyakolebwa Mukama Katonda